Omujulizi we-18 aleeteddwa oludda oluwaabi musango gw'okutta, okunyagulula n'okuwamba Maria Naggiriinya n'eyali ddereeva we Ronald Kitayimbwa. Omujulizi aleeteddwa Geoffrey Oneni, omukugu mu kunoonyereza n'okukebera endagabutonde, era ng'ono yakulira ekifo gye bakebera endagabutonde. Ono yeekebejja endagabutonde musaayi ogw'omugenzi Maria Naggiriinya n'eyali ddereeva ya Kitayimbwa wamu n'omusaayi gw'abavunaanibwa, era awadde obujulizi bwe mu musango guno. Oneni ategeeza nga yaweebwa ebizibiti okuva ewa Detective Balaze ati James okwali jjeeke y'emmotoka ya Naggiriinya yaliko amatondo g'omusaayi, ennyonda eyaggyibwa mu maka g'avunaanibwa nga naye yaliko amatondo g'omusaayi, akagoye k'omunda k'omugenzi Maria Naggiriinya wamu n'akaleega, ettaka mu kifo kya ddereeva y'emmotoka ya Naggiriinya, akasanya okuva ewa Kasolo Kopriyam n'ebirala ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 2019, era ne batandika okubyekebejja, era ne babaako bye baazuula ku nkwatagana ya ndagabutonde n'abagenzi wamu n'abawaabirwa nga bino bitegeeza omulamuzi Isaac Muwata. From time to time we receive exhibits from cases referred from the police. We analyze these exhibits based on the request by the Uganda police. We covered from blood stains on exhibits PM. Oluvannyuma ebizibiti bino bireeteddwa mu kkooti ne biragibwa omulamuzi nga kubaddeko ne jjeeke y'emmotoka, ejjambiya, ennyondo nga bino byaliko omusaayi, engoye z'abagenzi n'ebirala, era nga biweereddwayo mu kkooti okukozesebwa ng'obujulizi mu musango guno, era nga kino omuwawaabirwa omutwe omukulu mu musango guno Kasolo Kopriyam nakiwakanyizza wamu ne munnabateeka w'abamu ku bawawaabirwa Julius Serwambala, wabula ate oluvannyuma beekyusizza nga batakkiriza bivuddewo omulamuzi okwongezayo omusango guno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.